Why your father, right? Why? Ompise malaya mwana. Your father, right? Omanja kitaawo y'ensonga enkulu. Him. Kyowulira kyo. Because he's the only reason. Kati taata we y'ensonga lwaki ndi bino. Ekiki? Is the singular reason. Y'ensonga yokka lwaki ndi malaya. Yes. Wulira nnyo wano. You want to hear the story, right? Oyagala kumanya binkwatako mwana gwe lwaki neeyisa bwetu, lwaki ndaaya, lwaki njigaba. What is that? I don't know who you Ekituufu kiri nsimanyi kitaawo. Wulira. Not because Simanyi kubanga. not just the way you said the other day, but because I was raped at a very tender. Kubanga bankwata bukwasi nga nina mwana muto. Kitaawo yankwata bukwasi nga ndi mwana muto. And raped me. Bankwata bukwasi. Kulowooza obulamu bwe ndimu mbweyagalira. My parents said I should abort it. Ekituufu kiri nti abazadde baŋŋamba nti waakiri nkuziike. Kubanga ndi oli mwana kwegamba omwana talina kitaawe, omwana ow'obuswavu. We nakutunuulirako ne ndaba nga tolina musango mwana wange. Nengamba sijja kukuziika. Era abazadde bangoba bugobi. Kwe kujja e Kampala ku street. Kwe kusibira ku Mabite Nateete. Abaayagalanga okumpa obuyambi abasajja bankozesanga ku bwereere. Lire ennaku, lire embozi ya maama. Lwaki maama malaaya? Yabakwatako bonna. I survived because I needed to survive with Munnange, onalaba nga bankozesa ku bwereere. Koze waziti kantuke ku Mabito ndabe maama Mabito. Bajimpengamu ssente. We nafunira abagagga nefuna ennyumba. Era nikuba kyaziwaka mwana wange. Ndabikola kululwo. Njigaba kululwo mwana gw'ofuna obulamu obulungi. Sonyiwa maama. Kekajja kategeera ti maama obuzibu bwe yayitamu ate okubeera kino kyali. Mukwana abaana abeetunda abayina sitoole. Nafuna ku sitoole ey'omwana omu temutema mugambo mu Josh wali okolayo ki? Firimu ketandike. Alright, ebyo badde olaba ku biri munda era nga tugenda kubanga tugitandika awatali kumala mbudde with me your boy VJ Josh K. Nenga mwana tunkusaba teweerabira ate campaign yaffe likinga video bambi nyiga ka like. Ekigalo ekyo ekisonze waggulu ky'oba onyigamu wansi wa video eno ate tulabike nga tweyongera. Jjukira tuli ku mission egamba nti no likes equals to subs. Kati bw'obanga olaba video naye nga like entono ku namba y'aba subscribings bambi nkusaba nti nno nyiga ka like ate tusobole okachinga up. Nenga munnange ate okulaba video zino n'endala nnyingi nkugamba nti nno sooka onyigeko mu kafaananyi ka channel gwagirabidde ku YouTube. Onyiga mu kafaananyi ka channel ojja kulaba ogugambo subscribe. Sooka subscribing oddemu onyigewo ate oteekeko n'akadde kintu be nga tukifa bakula. Onyiga like no subscribing amanziramu amaanyi agakola firimu endala please. Nenga butale tugenda kubanga ate tujinnyonnyoka awatali kumala budde. Nonyaako ku 0758733334 namba yange eri ku screen yo ate ojje mu WhatsApp message jogendo osooka okufuna okuva gyendi egenda kubeera mu link. Firimu gye tulaba tuli katundu kaffe akookusatu nenge kuteereddwamu ensimbi bannaffe abatana construction finance. Abo bakuwola ssente n'omaliriza ekizimbe ekyo bakola surveying n'ebirala bingi. Kati munnange wano we twakomye omukulu Steve yeebaka n'engolooza afuna otulo. Steve tafuna tulo. Steve yaguddemu kino si kidumusi. This is ekyekwangu kubanga buli we yeebakawo bw'ati ajjukira ebibaddewo. Yalumbye kanakala n'akagamba lwaki mukola bino. Mulowooza sirina byakola. Ekyo kyoyogerako. Nze nakugamba ekyokukola gwe ekyo kyoliko. Kati kanakawala ajjukira kali kamugamba nti nno munnange nze njagala gwe saagala kusoma kati kyava ajjayo kiisa eri mulalama. Mbutuufu n'agamba nti nno gwe n'ennyoko munfudde ekirala munsudde eddalu baana mmwe lwaki temuneesonyiwa.
kati kofunye kiisi jangu tugende tusome. What? Nno kyakaluma kana kawala bambi. Bino byonna twabiraba mu kitundu ekivuddeko emabega oba ekitundu ekyokubiri. Do my job, please. Naye ng'ate njaga okutwala omukisa gwange guno ate mwanattu okutumira ku babesitiizi bange aba bali ku screen yo. Besiti abo munnange mbagala nnyo ebitenkanika. Nawe kennyini mwoli mu babesiti noyinza okuba nga tonnagenda ku kifa oba ekifaananyi kyo tekinnatuuka genda ku screen. Ensonga ziri zimu gwe kisigala ng'okebera status obeere active. Obeera active nga status togijjaako maaso omanya oli ku kituufu kubanga era ku status kwe mpostinga ne nkulaga butya bugenda okumpeereza ekifaananyi ate na butya bwe tukikola naye nga mwenna beebuuza gurupu za VJ Josh kezaakusasulira za bwereere nga babesitiizi bange abate banzizaamu omusaayi buli gwolaba oyalayikinze dda naawe kola ekintu kyekimu ate ekintu tube nga tukifa bakula naye nga njagala ate mwanatu okusiima mu ngeri ey'enjawulo ate abasheyalinga ne woba tosheyalinze nasheyalinga ebikadde nange mbagala nnyo ebitagambika kana kawala wekeerowooza ne kavaayo mu kisenge ne kajja ne kamugamba tugenda soma ku kireero mbolo kagonze nejjukira mwana mulenzi ono embeera ze sizeezo sizagugwira bawala kwegamba kyeyakola akyamunyigiriza n'akasaasira bambi kajja kakaaba kakazi kattu kubanga ekyakatuukako ali tekakyetegekedde n'akagamba nsonyiwa munnange wegayiridde nsonyiwa ku kye nakoze n'ogwa ku mwana waawa nolowooza yejjusa tasobola kwejjusa mbwewaaye nkukubye kiisi ey'olubaluba ate mbu nkwetondere naye nga ye kyamuluma sitiivu wa muno kanako kyakanyiga ko tekamanyi na kumanya nti nno kyekakola either kikyamu oba kituufu kubanga bwekati bwekakuze mama waako malaaya bwe bulamu ekakulidde tekamanyi kituufu kyakukola ate naawe nga womanya ebiseera bya adolescensi bituma naye nga nsabira abaana bonna ate abali mu biseera bino ebya adolescensi tokyayawula makulu ga kusoma nakwegalabanja intimacy ejja nekusalako n'owulira ng'ekituufu wandibadde ng'ogenda mu kwegalabanja ng'abakutwala mu kusoma bakumalira obudde mukwano nkugamba ekintu kino nti nebyokwegalabanja ntandikwa butandikwa ate tolina ngeri gy'osobola bimalawo abantu beegalabanja okuva ku buto embuzi weegendera paka kufa nga weegalabanja neera tomalaayo kati musajja mukulu eyajjukira bino bambi n'awamuke otulo twamubula so gwali mu adolescent stage mukwano sooka omalize ekikulu first things first maliriza okusoma ate ekintu obeere ng'okifa bakola light schools bulenga mbatumirako nnyo abayize abali ku light schools bulenga obeera ddala ku nursery primary secondary vocation mwenna abaana ba TNL team big up I love you so much. TNL team drama acting club with Light schools bulenga omukulu director daddy waffe Joseph Mbuga Kiberu webala ate nsonga kuzisa amaanyi na ssente. Are you not going to work today? Kati ono yamubuuza owaye tugenda kola leero gamba gwe mwana kubanga ekyatuusewo kati n'amaanyi agagenda okukola gamubudde agenda asomese gwe yanywegedde oba agenda asomese eri ewali maama ayagala omwegalabanja. I know what you did was wrong. Mwana nkimanyi kye wakoze kikyamwe naye wabadde tosobola kyebeera Segera. Some other guys in your shoes would have done worse than that. Kati nno wabatabanga gwe agalenza gakola ekisingakaawo. Kati gwe wabadde na muntu bulamu. Give her what she wanted. Kati gwe ky'obumanya ky'oyitamu n'omwana kyayitamu omwana ow'obuwala. Give me an earful. Today you're saying something else. Kati omukulu yamugamba genda omuwe kyayagala. Mwana sikutegeera. Leero ompagira enkya tompagira. Oli ku side ki? Sako oyambala red oyambala yellow fatness. Let me tell you. Go back to her. Do your job. Mwana nkubulire gwe genda oddeyo kola omulimu gwo. Business. Omugambe nti neno business abijjemu ebyalaavu omuwala. That kid's different. Mwana bintu by'okumukuba kiisi gwo biyita bya lubaluba. I'm meant to be funny.
No, I'm second. Hey, let me tell you, you need to laugh at lame jokes. It will help you live long. Mwana gwe kyomanya yiga okwesekerera ng'oli mu nnaku ojja kaddiwa ojja sobola okukaddiwa. How do I feel, sir? Mwana kati mufeesinga entya laba gwe mugambe ensonyiwa nze nkubulidde. Proud of you. Okay? Nate n'ekya mwana njagala okimanyi nti nkwenyumirizamu wakoze ekintu ekirungi. Beera bulungi mwana. Osaleko ogenda omayize omulimu. Agaladdeyo mu kusomesa jjukira emirimu gyagaana talina ssente n'omwezi tegunnawera. Yeebuuza kikyalina okukola. Tana Construction Finance nkugamba nti bakuwola ensimbi n'omayize ekizimbe kyo kasita kiba nga kya dduuka oba financial building. Bakola land surveying. Bano bakonnectinga ku company ezikola ki? Ezikola ebyokuzimbisa n'obifuna ku layisi etali ya bulijjo nze nkubuulira. So wekwata Batana Construction Finance nawe agoba ku byapa byo kituufu bakugobera ku byapa byo mwanattu. Empapula n'ozifuna obasasula empapula zikuli mu ngalo oba ekyapa kikuli mu ngalo gwagoba ku byapa by'ettaka lyo. Kati musajja mukulu abeera nebimusukkako yazze okukola naye omuyizi waali. Omuyizi talabikako akanya kutunulayo nga obudde bugenda kyokota omwana talabikako kumbe kakazi katu embeera yakasuseeko kakamira empeke kamira. Ate kino si kirungi. Kyesooka okugamba nti n'obeera ng'otuuse mu mbeera ey'okusoberwa tolowooza ku kyakumira mpeke overdose, tolowooza ku kwetta. Please don't do so. Funayo ekirala kikubuzaabuza yimbayo ku nnyimba za gospel oba okkiriza mu Kristo oba zikiramu awo oba oli musiraamu tandika okuzikira. So munange noonya ekikubuzaabuza ne mwana muwala yakyuzinga ate kumira overdose. Bambi mukazi wattu empeke zaamunyoola olubuto ne lumunyoola mpaka amaanyi kumugwa. Mukazi wattu abibalabalamu abigatta tebiwera. Maama ali ku lulenzi lwe. Omusomesa agaane nedda kuno omwana atajja ye kikyo lwaki sigendayo naye okugende kangende ekiba kibe. Najja namukoona naye nga gwakoona gyali. Bella waaye Bella. Oh my God, Bella. Bella ngazirise. Bella bamuyita tayitaba. N'akasitula kakazi katu. Bizibu byakasukkako kalemererwa okuhandolinga ensonga nkagamba oba kwetta waakiri kanette. Maama yongera kuzimbya mutwe gwe. Omulenzi yetammuka. Ebyokusoma oba magezi ge matono. N'ate okusoma ne bigaana oluusi amagezi si ge gaba wa matono. Kati omukulu nadduka ayite maama w'omwana. Kakazi katubambi. Kati agenda okutuuka ku luggi lwa maama nga maama bali mu kwecoka. Maama bali mu mweggalabanja. Ayayayayaya bali mu kati yeebuuza agamba nkole ntya bannange. Omanyi okubanga maama w'omwana tafaayo ennyumba ayingiza abasajja nga waayagala oba nzirayo omukubiro oba ki oba makonkone naye nga bali mutwala mbi tali ku olwo. Sajja ato ne bimusobera gamba oba kati nkole ntya. Kyokka buli w'olwawo omwana ayinza ate obutalutonda obulamu buyinza kuggwawo. Byamusukkako bannange oba kati ate nkole ntya bannange. Bwe kuggyayo essimu ate abeeko gwakubira
Hello? Hello? Hello, Marvin. Nakubira chaliwe Marvin. No vex, I know you're at work, but please, I need your help. Wabula Marvin chimanyi oli ku mulimu naye njagala onyambe. And I found her unconscious. Mwana asanze Bella ng'azirise. What happened to her? Kyokka simanyi kimutuuseeko. Well, her mom is with a man. Mama we ali eri bali mu mwegalabanja bali mu nnyimba za Naantuma atolowooza. Alina ky'asobola okukola nkuzi ntyo mwana. Anyone? Mwana kati mutwale mu ddwaliro nze nkubuulira. Ate n'ekyo kirowoozo. Kati n'obeera mu kusoberwa oyinza obutalowooza. Kati gwe saa zino osobola ogamba yamuddusa mutwale mu ddwaliro. N'oyinza obutakirowoozaako ng'oli mu mbeera modulo. Era mwana gwe ky'oba omanya omwana mutwale mu ddwaliro oli bw'anaava mu kwegalabanja ng'omutwale. Kale atumerera ebintu. Kwata omuyizi we. Muyizi. Please, muyize engatteemu endaba n'agikima oluvannyuma. Paka ate asobole okukatwala mu ddwaliro. Light Schools Bulenga ly'essomero gy'oba otwala omwana wo tojja kwejjusa mwana ttu. Just make sure she's fine, okay? Alright. Kati ng'abuuza omusawo ali atya? What happened? Ki ekituusewo naye? So we're trying to flush it out. Naye omwana oyo akozesa ebiragalalagala. Drugs. Biragalalagala? Present. Kiki obadde tomanyi? Akozesa drugs era kati ze zaamususseeko. Definitely. Naye agenda kuba bulungi. Kwekussa. Mwana muwala akozesa ebiragalalagala ng'ovudde ku kya overdose bamusanzeemu cocaine. Yaga biri awo kati laba maama otufu singa screen zino tetuzaagala nnyo oba ogirabidde ku simu singa essimu togyagala nnyo sooka n'okwata ennyondo n'okoona ku katwe kano maama kaatadde wano n'okakompola mwana ali eri ali mu ddwaliro lyeno kyokka kino kye kisajja ekyali kyagala okukwata muwala we last time neera munnange ndowooza kizannya bulungi akazannyo kano kati ate ffe tugambe tutya omwana ali mu ddwaliro maama ali eno tamanyi na kigenda mu maaso kati laba omutwe omukalu ne kati bano nembakuba Omunigeria nemba mu Luganda anaabitegeera zakigwako nga njogerera ez'Abannayuganda awo firimu bagiyita 11 days omukazi njogera live nga tuli bukuya ku James Bba omuzanyi avaana nga Josi kyonkoze weebale onjereze maama bw'oti era yayomba kyala tsikali naye kati bano kirego akatwe laba omutwe omutali magezi tajja kuntegeera niga kyekituufu nze mpulya maama anyiiza mwana kati obudde bugenze yakajja atandika okunoonya ku muwala we amunoonya mu nnyumba olowooza mwali mu kisenge ky'omuwala mu kisenge tali nze kaŋŋende neebaga yamanyi oba aliwa yengeerawo omanyi munaaye yadde oba musiru kyenkanawa era omutima gw'obuzadde gukujjukiza yeekazizza mbu anaakoma waanadda kugenda okugira weewa ati ng'omuwala alabikako ayita Bella ebule n'ebweya ng'amulabako. Bella is nowhere to be seen. Tamanyi kigenda mu maaso tamanyi muwala we gyali. Ne munange muwala we omu yekka gw'alina kati ale ne woba ne bangi omwana kiralamu mutabani wange Jordan Kyagulanyi ogamba otya munange tumiddeko nnyuma isani. I love you everything kanika. Yeah, we love you so much. Josh K. Could she be without her phone? Ananga ayinza kubeera wange ate simu agirese ewaka. On a stranger. Kino kyanjawulo butuufu kino tekisangika tekibeerangawo ku muwala we abeerenga mu nnyumba taliimu zino essaawa ate nga n'essimu tagiyina obanga essimu agirese kiralamu ne wabaawo akoona banaaba bakomyewo mu ddwaliro oba tulaba mama wange Malaya akatundu akookusatu so nga ate ke kasemberayo ddala we kaggwa tombuuza kaakuna munnaani. What do you mean you can't find Bella? Otegeeza ki tomanyi Bella gyali? No,
Simanyi. Yesterday I was looking for her. Butufu kuva gulu mwana munonya simulaba n'olwaleero tannadda. I found her phone on her. Kyokka ng'essimu yagirese mu nnyumba. Linda. You go to work yesterday. Eggulo tewagenze. Presume your leave started already. Ekitegeeza. Oh, yesterday. Olunaku lw'eggulo wabadde na musajja. Lunaku lulamba n'otamanya na mwana wajja akutte. You got drunk and spent the entire day with So wanywedde n'otamiira ne mwegalabanja omwana n'omusuulirira. Say that my daughter did not run away. Naawe tongamba bigambo ebyo. Togamba nti omwana abanga yadduse nga yankooye. on 5 and 6. If she had left with her, Tukimanyi bulungi Bella n'essimu ye bali 5 ku 6 jjukira 5 eriraanye 6. Please, I'm begging. So tebatera kweteŋŋana. right now, you would have done right. Well, Nina okubwira wandibadde okoze ekyamakulu. Maybe I should just Ayinza kubeera n'ani nga takusabye lukusa. Ndowooza. sure of her whereabouts. Besides, it takes 24 hours to declare someone missing. what's my daughter? I want to see most. Kati ono ye alowooza ku poliisi. Without your permission. I listen to do. N'ate Listen to do. walowoozaamu nga gwasobola okubeera naye ndowooza ono omusomesa we amusomesa Steve okujja esimu amukubire ekyoba omanya n'agira akuba essimu eno Steve abagira bw'ati. Hello, good morning, ma. Hello, oli otya maama? Please, I am sorry to bother you. Munansonyiwa okutawaanya. Come to my house yesterday. Wazzeeko eggule wa? Was. Nabaddeyo. Truth is that I can't find Ekituufu kiri nti Bella simulaba. everywhere. Butuufu munoonyeza buli omu simulaba. Her phone on the. Kyokka ate essimu agirese waka. Did you see her? Wamulabyeko? Yes, ma, she's with me. Ndi naye. Take my daughter. Oli musiru n'otwala omwana wange. Nedda. We found her unconscious when I came. Namusanze ng'azirise we najjiddeeyo. Okumutwala mu ddwaliro. Found my daughter unconscious, Why? and you didn't. N'omusanga ng'azirise n'otanzuukusa n'ogenda. Ma, but when I came to your room, you were busy with Anti munnaye engeri gye nazze mu luumu yo babadde bakwegotta. Hey, just send me the hospital address. Kale kati mpeereza eddwaliro agenze wa Kiruddu Mulago. Ewa. You see where your carelessness will come. Okimanyi oli musiru gwe mugazi gw'oli mugwaga yamutandikiramu sisita we. Mbutuufu. Ono maama kikusukkako. Kyaka maama ono yayagala ebintu nnyo ebyokwekyokka obwo. Emumbwa zimukolera. Ne zimubuzaako amagezi. Kati ffe tugambe ki? Omuntu atuuka n'okuleka omwana n'otamanya mayitire g'olwo okubanga munnange emumbwa eri mukusira mu kibyakyo sayidi eri. Mwana. the only person that loves you. You said you wanted love. Kati munnange kazi kattu. Kajja nkamugamba nze ate maama ye mubajja wano saagala kumanya bimukwatako. Yensonga lwaki ndi bino? Maama oyo yensonga lwaki ndi bino? Ne kamunyumiza ennaku gye kahiseemu. Maama waaka ategeeza ki gye kali? Kubanga ekituufu kiri nti mulimu omuntu asobola okunyumiza muzadde wanga si ye muzadde gwe wandyetaaze okubeera naye. Naye ng'ate ntumirako abazadde abeeyisa obulungi. Mwebale nnyo ababeera ng'ekyokulabirako eri abaana bammwe. Mukola kirungi. Kati weyamubuuza ku bya taata. Yamugamba ebya taata bireke. Taata bireke. Taata tobinyumya kubanga ekituufu simanyi kitange yaani. N'abajja okwegalabanja mmange temuli anfaanana. Tewali yali agambye nako nti oba ono ye mwana wange. Bamukozesa bukozesa ne bagenda. Mubonna temuli kitange. Kakazi kattu ennaku gye kayitamu. Ndalamu. Ennaku gye kayitamu ndalamu. Kalo gye ennaku ne kabuulira Steve. Ng'egye kayitamu. Biki byonna bye kayitamu ekituufu kyo. Kabikasinga obunene. Kabikasinga obunene. Kandi kibuulira ani maama waatali. Ne kamugamba omunaku nasooka okulaba. N'akamwenyumwenyu ne kajja. Kubanga buli wekalaba ku Steve ono. Ne kawulira munda muko nga kirabika kandi gwa mu mukwano n'ono omwami. Naye Steve ye egenda mats. You with me, your boy VJ Joshke. Steve
nakwagala naye munange naye neyetonda namugamba nsonyiwa munange sonyiwa ku kya kiisi y'olubaluba enakulwepinga kiisi yamukwata kiisi ssebo yali yampaka kamutunuulira ziwano 820 kiisi munange si musango nze njagala nekantugwe bamama oli eyo ofa kisiiri muli ogamba kale bannange oluleezi olwompulira ndufa bannange lugambe lukutegeeze oba lulisinga oba teruli kati mwana muwala yevamu n'agamba ekiba kibe sitiivu munnange nakwagala naye bino byonna nagenza okulaba tondiiko maama si byaliko konze ka wakiri kanejjewo mulamu kati maama n'atuuka nange ndeka tonkwatako maama ndeka nsonyiwa naye oli oti drugs nebera noonywa ebiragalalagala mutuufu kyansoseeko era kinyize nnyo omwana owange amazeemu amaanyi okubeera ng'anywa ebiragalalagala bero wange gwe manyine obadde tosuubira kunywa biragala maama ate tosuubira nywa njaga ne gwe olina kyomanyiko maama gwe olina kyomanyiko okujjako okumpa ssente okufuna byolowooza byenjagala olina kyomanyiko kino kibuuzo maama olina kyomanyi ku baana bo ng'ojjeko okubeera ng'omuweerera school fees fine bikoze bitya olina kyomanyiko ekyo kitegeeza kinene kyogamba maama onteekako omusango guno kati maama ngusse kwani toli maama tokoze kyenkana kubeera maama kabyogera owaayi ompise malaaya mwana omanja kitaawo y'ensonga enkulu kyowulira kyo kati taata we y'ensonga lwaki ndi bino ekiki y'ensonga yokka lwaki ndi malaaya wulira nnyo wano oyagala kumanya binkwatako mwana gwe lwaki neeyisa bwetu lwaki ndaaya lwaki njigaba ekituufu kiri nsimanyi kitaawo wulira simanyi kubanga kubanga bankwata bukwasi nga nina mwana muto kitaawo yankwata bukwasi nga ndi mwana muto bankwata bukwasi golowooza obulamu bwe ndimu mbweyagalira ekituufu kiri nti abazadde baŋŋamba nti wakiri nkuziike kubanga ndi oli mwana kwegamba omwana atalina kitaawe omwana ow'obuswavu we nakutunuulirako nendaba nga toyina musango mwana wange nengamba sijja kukuziika era abazadde bangoba bugobi kwe kujja e Kampala ku street kwe kusibira ku mabiite nateete abaayagalanga okumpa obuyambi abasajja bankozesanga ku bwereere lire ennaku lire embozi ya maama lwaki maama malaaya yabakwatako bonna munnange onalaba nga bankozesa ku bwereere koze waziti kantuuke ku mabiito ndabe maama mabiito bagimpengamu ssente we nafunira abagagga nenfuna ennyumba era nekumba kyaziwaka mwana wange nabikola ku lulwo njigaba ku lulwo mwana gw'ofuna obulamu obulungi sonyiwa maama kekajja kategeera te maama obuzibu bwe yayitamu ate okubeera kino kyali mukwana abaana abeetunda abayina sitoole nafuna ku sitoole ey'omwana omu temutema mugamba mu Joshi wali okolayo ki firimu ketandike bambi namugamba munnange
akaduuka kange akoma sekati g'amagulu kenkozesa okuwerera nkozesa okulabirira. Yes, I am wayward. Ndi malaya sikyegana. Mama sikyoli, oli muzira mama. Kamugyeko obwamalaaya. Mama oli muzira. But I did all of that. Byonna nabikola mwana wange. Because of you. Kubanga gwe. Because Kubanga I don't want you to end. Kubanga saagala gw'oboneebone. Saagala oyite mu bulamu bw'empitamu mwana wange. Njagala obeere n'obulamu obulungi. Gamba mama nsonyiwa munange mama mbadde simanyi. Teyayagala mwana ono mugamba bigambo bino abeerewo ng'ate kimuluma nti ndi mwana mukwate. Mwana wa kibi. Kitange simumanyi. Kubanga naye agamba mama nti kitata w'omwana ono tamumanyi. Bakwata mukwate. Bali bava mu kiduula ne bamugwira kifuuyifuuyi. Okukakananga munnange bamugajambudde. Abazadde bamugoba ewaka. Ajja ku street z'e Kampala bamuyambanga ne bakozesa ku bwereere. Nagamba kanjitunde 5 mutwalo kazi watu. Kati oluvannyuma nga bakomyewo mu ddwaliro. Omusomesa aleeta akayizi ke. Sonyiwa ate ku lwaki? Yamugamba nsonyiwa munnange. Sonyiwa ku byonna bye nkukoze. Sonyiwa ekyokukwekakaatikako byonna okwetega n'okulemezaamu. Sonyiwa kwegayidde nsonyiwa. Akatunuulira agamba olaba To apologize. nange nze alina okwetonda era nsonyiwa. I didn't understand you. Munaye nsonyiwa saakutegeera naye sikumanyi. Kubanga singa nakumanya oba oli awo nandifunye engeri y'enjawulo ey'okukwatamu. Ne sikuleetera ate kwongera kunyolwa. Can I ask you a question? Kati nkubuzeeyo ekibuuzo. Anything. Buuza kyonna ky'oyagala oba biology oba chemistry. Why did you take care of me the way you did? Kati lwaki wandabiridde nnyo mu ddwaliro? You have preferred I left you alone? Wabadde oyagala nkuleke nga ofeweka. Do you always stand by your students? Ky'ogamba gwe abayizi bo bonna obafaako nga we wanfuddeko mu ddwaliro. Only the special. Abali special bokka. Simanyi balaga gye mwagala. Special? Ky'ogamba ndi special. I will get something to eat. Ganfunire ekyokunywa. You didn't answer my question. Ndi gwe nno tazzeemu kibuuzo kyange. I think you already know that. Ekyokimanyi oli special. Namuwa akaaso. Akaaso ako. Omuyizi n'omusomesa. Omusomesa n'omuyizi. Storage. Explain this to me. So you like her? Kati yanyumizaamu kyaliwe. Kyawulira ku nnaku ye ng'ekituufu kyo akayizi akaagala. Mwana ekituufu kyo. You hear their side of the story. You shouldn't judge. Wewulira ku story y'oyo omwana. Ella is just a young girl. Omanya nti ekituufu kyo. Yadde kaana kato. Kayise mu bingi so. Ndowooza nandibadde waawo n'enkabudaabuda please. Thank God it's ending with praise. What's the plan? Kati olina pulaani ki gwe? Pulaani ki? Wabaawo agikufa. It's better. Beera Lucy. Oh, you 3 minutes ago. Oli musiro oli mu kusinika mannyo omuyizi akubidde oseka bw'otyo. Girls? Baby, wulira amasimu kati gaakyuse. You have to study first. Nange n'okusooka okusoma. If you don't read that topic, I won't come over. Ate otaasome sijjegenda kujja. Kati yamuwaddewo omuwaaka bwe kataasome tagenda labikako. Namutu nanga ndeba naye omutsiru ono. Kati yasazeewo atayagala omwana w'abandi. Musiru gwe naawe. Kati munnange babeera ku ssimu ne babeera ku masimu. Abaana abali ebweru nga muli mu laavu y'e Uganda mugamba muti amasimu ago munnange ge gababeererawo. Sajja mukulu saa 8 akyatuna laavu nga mpya. Even if we are, of course you can marry. But if my wife brings me from mine, Zawe mbagambira bannange. I'll be shy. Does not matter. Laavu yeewala esiiwa eruma ebalagala ebaalala.
baya simu. Okay, you go. Omanyi mwogera abali mu love bakyasinza okuwagira kampani z'amasimu. Net. Kati wuuno. No, you caught. Bali mu good night gwa abajjako essimu. Jjako essimu naawe. Kale sigenda gijja. Abajjako. Hope you did the assignment I gave you. Kansu muna ndi musafu nti wakoze assignment gye nakuwadde. Ate teyabuyiwa. Esimu yasula awo. Oba zavaako zokka eddakiika zaabwe ayizulu. Oluvannyuma ku makya nno. Kyaliwo agenda okuzuka ogenda okukola omuyaye teyasuze mu ntebe. Laavu ogimanyiiko kigwe. Laavu bagitegeerera. Laavu tebagitegeera. Era oli ava erinawo ozambu amanyi laavu mala bya mbulago. Tana Construction Financing kugamba ndino kampani eyo gyekwate ate bagenda kubanga bamaliza ensonga zo bakuwola ssente nomaliza ekizimbe kyo bwekibanga kiri financial bagoba ku by'ettaka empapula n'ozifuna mwana tu ekintu ne kyekola n'osasula luvannyuma ng'empapula ozina kati ng'ajjenkeera ne kajja nze kiisi njagala terunagwa olwa kiisi akatono bwe kati ate kamala okuba lubali lukola ate olowooza kiisi zikoma ano yita wano tereera nkugajambule oyaka nnyo naawe obuguma omusomesa sitoole ki agenda somesa bw'asomeseza ddala bagenda wandika mu kitabo ne mu gutabo ndowooza tukome ku kya kiisi kyokka. Why? This is what you want. Lwaki mbadde manyi kyoyagala nkola byoyagala. Ati munayi nina kusooka ate kusooka bitabo. Yeah. I understand. Nkitegeera kati abaana abali ku masomero munnange nze nkugamba nti no intimacy ebeerawo n'okola coupling ne tomalirayo nnyo obudde bwo mutima gwo togumalirayo nnyo kubanga akadde k'olimu ka bitabo kati wonna omumaliza ebitabo bijja kwekola oluvannyuma songa ate percentage ekyasinza okuba ennene gw'oli naye mulaavu ku ssomero akumalira budde tagenda kuwasa ekyo tuli batono abali bakikozeeko abajja laavu mu ssomero. Mama w'omulangira Jolen Jordan atolowooza teryali ssomero naye ate nkugamba ekintu kimu nti abasinga baba bakulimba laavu y'essomero esinga kukoma mu ssomero so kayagala okukomyawo kiisi ate akabadde kagamba mu bagenda sooka kusoma omusomesa naye akagamba agambye tusooka bitabo. Wali yabadde atumbidde ng'ayase Sawuli ayagala kagala banja nga tebigwa atolowooza firimu tekomyano bannaye ne mumala mu manja ekitundu ekyokuna muwedde bwete wegenza ekimyo boy BJ Josh K Light Schools bulenga gyoba otwala omwana wo tojja kwejjisa ate mwana to kiba kigwanga ku Light bulenga